Engero z'Abaganda ziri bbiri. Atamanyi mpewo y'emagombe yatawa mulambo lubugo oba yamma omulambo olubugo ate era mukadde ke kamu akwagaliza ekkomera ddala aba akwagaliza ntaana yakunsi. Oyo atanaba kubanga aliyingira yayinza obutagenda maaso era kubanga amanya bukulu na bunene bwalyo. Mu kifaananyi ogenda maaso n'okubanga olaba abayimbi abanene babiri, mwana mulenzi Bebe Cool Alibeba Banton wamu ne mwana mulenzi Alien Skin. Wetwogerera eddakiika eno onaagenda maaso n'okubanga atemeza mabega wa mitayimbwa nga waakayita essaawa 24 zokka nga Alien Skin agenze maaso n'okubanga agombebwamu obwala, n'agenda maaso n'okubanga asibwa era n'atwalibwa e Luzira kwa limanda gy'aligenda maaso n'okubanga akomezebwawo mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 9. Essaawa zino obwanga butandise okubanga bwolekezebwa n'okuba nti kati abantu batandise okutunuulira bayimbi banne, naddala abo ababadde bakolagana naye abasobola okugenda maaso n'okuba nti nno basitukiramu okubaako kye bagenda maaso n'okubanga bakola. Omuyimbi asoose okubanga atunuulizibwa amaaso ennyo ye mwana mulenzi Moses Sali abandi gwe bayita Bebe Cool. Ku vidiyo eno bw'oba otunuulira ebifaananyi eby'enjawulo, bifaananyi bya njawulo, bifo bya njawulo, wabula nga Bebe Cool ali ne mwana mulenzi Alien Skin. Era buli we bagenda maaso n'okubanga basisinkana, oba buli we babadde nga bagenda maaso n'okubanga basisinkana, ababiri bano babadde nga bagenda maaso n'okubanga beekuba obwama obw'enjawulo. Era nga ne gye buvuddeko oba wali mu kutandika, Bebe Cool oyo yalabikako ng'agenda maaso n'okuba nti afuuwa Alien Skin ssente. Bebe Cool teyakoma kubanga afuuwa mwana mulenzi Alien Skin ssente, agenze maaso n'okubanga amuteerawo ziddiiru ez'enjawulo. Ojja kujjukira bulungi nga bw'olaba ekifaananyi ekyo Bebe Cool ng'ayambadde essaati eriko PLU, ekisinde ekyo ekyali ekya Muhoozi. Bebe Cool yagenda maaso n'okubanga akubira mwana mulenzi Alien Skin paasi n'amutwala ne bayimba. Era si we wokka mwana mulenzi Bebe Cool abadde afunira nnyo Alien Skin business. Era nga mujja kujjukira bulungi bwe twali tumalako omwaka, Bebe Cool yakwatagana ne Alien Skin. Alien Skin n'ajja ku kivulu kya Bebe Cool ekyatondeka ekiwaatule, wabula ate mukadde ke kamu mwana mulenzi Bebe Cool Alibeba Banton n'akola retaliation naye n'agenda maaso n'okubanga abeererawo Alien Skin ku kivulu ekyali wali ewankulukuku mu buufu obufaananako bwe butyo. So essaawa zino nga Alien Skin ali munda, buli omu alindiridde okuwulira ekigambo ekiva ewa Bebe Cool n'okulaba butya Bebe Cool wagenda okwata ensonga ya kyaliiwe. Wabula wengendedde maaso n'okubanga nkola eggulire lino, Bebe Cool abadde tannagenda maaso nakubanga avaayo okubaako kyayogera ku mbeera eno. Ewa Bebe Cool nja kuddawo katusooke tugende owa Dr. Jose Chameleone. Gye buvuddeko, Dr. Jose Chameleone yalabibwako ng'ali ne mwana mulenzi Alien Skin ng'ekifaananyi ekyo bw'ogenda maaso n'okubanga okiraba. Wabula wakati nga Chameleone ali ne Alien Skin, bangi kyagenda maaso n'okubanga kibeewuunyisa nnyo olw'ensonga emu nti gye bwali buvuddeko, muganda wa Chameleone amanyiddwa nga Palaso yali agenze maaso n'okubanga akuba Alien Skin ekintu ekyazaala ebintu ebingi mu kaliya ya mwana mulenzi Alien Skin, omwali n'okubeera Alien Skin okukola show mu nnaku 4 zokka. Sheeyo mugijjukira bulungi, yali ku Freedom City. So nabo kityo bangi balowooza nti Chameleone ayinza okugenda maaso n'okubanga apinga mwana mulenzi Patrick Mulwana, abandi gwe muyita Alien Skin. Chameleone teyagenda maaso nakubanga ekyakikola. Era ebbanga lyonna obanga otunuulire mwana mulenzi
Dr. Jose Chameleone omu ku ba top ba music industry ya Uganda abadde yewala nnyo okubaako statement zakola ku mwana mulenzi oyo Alien Skin era ng'alaga nti ye tamulinaako tabu wabula wandiba nti just waaliwo mbeera bubeera eyabeerawo wakati wa muganda wa Dr. Jose Chameleone Palaso ate era ne mwana mulenzi Alien Skin ovuki nti n'embeera eyo yagenda maaso okubanga ebeerawo ababiri bagenda maaso okubanga bagifunamu nesse kufuna yenna. So Dr. Jose Chameleone wakati nga Alien Skin yagenze maaso n'okubanga akwatibwa tulindiridde okulaba ekiva ewa Dr. Jose Chameleone wabula wakati mu byonna Dr. Jose Chameleone wenkoledde story eno ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwa November omwaka 2024 essaawa ziri 11:00 ez'akawungeezi Chameleone tannaba kubaako kyayogera ku kukwatibwa kwa Alien Skin wabula nga bandi bagamba nti Chameleone yegwa omu ku batop genda maaso okuba nti oteekako eddoboozi ku mwana mulenzi Patrick Mulwana gwenzo yita Alien Skin. Ebimu ku bifaananyi bino byengenda maaso n'okubanga nkulaga ebifaananyi ebyo nno mukwano gwange byateeke ebyo ebifaananyi bya jjojjuuzi wano. That could have been around August omwezi ogw'omunaana omwaka guno. Abo abasatu nga b'obalaba Chameleone ku side eno, Alien Skin wakati, Byebekul ku side eno eyaddyo. Abasatu bano bagenda maaso n'okubanga basisinkana ne babaako emboozi ey'akafubo gye baanyumya okukakana ekipayopayo nga bali mu State House oba mwami Yoweri Kaguta Museveni gyagenda maaso n'okubanga asula oba ng'akolera emirimu mu nnyumba ey'eggwanga. Ekyo kyokka ekyokuba nti Chameleone, Byebekul ne Alien Skin babadde bakwatagana nti baatuuka n'okubanga basaggula kyonna kye baali basaggula abasatu kubanga okuva we baavaayo mu State House byonna ebyaliyo tewali omu ku basatu yagenda maaso nakubanga ariviiringa kiki ddala kyatuukayo wabula bonna batunuuliddwa okulaba nti osanga bayinza okubaako ne kye bakola okubanga bayamba mwana mulenzi Patrick Mulwana gwoyinza okuyita Alien Skin. Bwe tuba tuvuddewo awo bwe tuba nga awo tuvuddewo ekifaananyi kyogenda maaso n'okubanga olaba kirimu omugole simanyi oba aba akyali mugole mukyala wa mwana mulenzi Edrisa Kenzo Msuuza mukadde ke kamu mulimu mwana mulenzi Alien Skin ate era mu kifaananyi kyekimu mulimu Edrisa Kenzo Msuuza Edrisa Msuuza Edi Kenzo. Ekifaananyi kino kyagenda maaso n'okubanga kihapeninga omwaka guno gwennyini gwe tulimu. Ekyo kyendi mukulaga kya mwana mulenzi we yabadde mu kooti olunaku olw'ejjo ng'ateereddwako obunnyogoga mu mbeera eyabadde enzibu ennyo gy'ali. Kale mbadde kulaga ekifaananyi kino ekifaananyi kya Federation President oba President w'abayimbi mu ggwanga oba okuva wali mu UMNF. UMNF nja kubyogera bubi mu ntwale nga kaguddeyo. Edi Kenzo yagenda maaso n'okubanga asisinkana ne Alien Skin era balina emboozi ey'akafubo gye bagenda maaso n'okubanga batuukamu. Ate nga si gwe guno omulundi gwokka mwana mulenzi Edi Kenzo wagendedde maaso n'okubanga ayita kyaliwe Alien Skin ne bagenda maaso n'okubanga bateekingamu co-position. Edi Kenzo tannaba kubaako kyayogera ku byonna ebigenda mu maaso. Tuba tuli awo abamu ku ba celebrities abayimiridde ne Alien Skin straight nga bakagenda maaso n'okubanga bamuyingiza ekkomera. Kwe kuli mwana muwala Fiona Nabitengero goyinza okuyita Fifi the Queen. Ono nno yagenze maaso n'okubanga akola omuko gw'ebbaluwa. Fifi the Queen yawandiise ng'alaga nti awagira Alien Skin wamu ne ttiimu ya Alien Skin ebikolwa
bye baakoze ku ddwaliro Ensambya. Obubaka ate bundimitiyana buli wano wentudde. For the longest time, kankufunireko obubaka obwo Fifi the Queen bwe yagenze maaso n'okuba ng'awandiika ng'alaga okuwagira kwe eri Alien Skin. For the longest time, we have complained about the negligence of the health institution in Uganda and called the responsible parties to help out, but nothing was done. Kati kababakube osanga tunaafunamu. Singa n'abaakawempe mulago bafunayo abakubamu waakiri mu kizikiza, osanga bannakazadde b'eggwanga banaayambibwa nga bazaala. Otherwise tukooye okwogera nga mwefuula abatalaba bye twogerako. Buli musawo akusumbuwa ng'omuteega ng'omuwa ebibye. Please Kabadia and your group, temuwanika mubatukubire paka kuwulira bubi, mubasaleko mpaka nga bazzeemu amagezi. Obubaka obwo bwakoleddwa Fifi the Queen ng'agenda maaso n'okuba ng'alaga sapooti ye eri mwana mulenzi Alien Skin. Wabula Fifi the Queen we yayimiriridde ne Alien Skin nga tebannamuteekako bunyogo gaboolaba. Tuba tuli awo gyezaawa tudde mwana mulenzi Matovu Smart Mary wenza okuyita VJ Junior. Wakati nga mwana mulenzi Alien Skin agenze maaso n'okuba nga agombebwamu obwala, amaziga gayise mu mwana mulenzi amanyiddwa nga VJ Junior. Era abadde mu mbeera ya kiyongobero nnyo nnyini ddala. Ojja kujjukira nti VJ Junior ne Alien Skin balina enkolagana nnungi nnyo. Ne juzi ku Independence ya Fangon, omu ku baali abagenyi abakulu yali mwana mulenzi VJ Junior. VJ Junior mu bubaka bwe yagenze maaso olw'okuba ng'ateeka mu bankaluwa nga bw'aterogera maaso okuba ng'agamba nti I don't know the right words to say kablaza, but I know things are tough right now. It feels like really a hard time, but I believe you will get through it. Remember, you are a fighter. You were born to triumph over diversity. Hang in there, Papa. Kijja kugwa champion. Kijja kugwa champion. Obubaka buno bwagenze maaso n'okuba nga buwandiikibwa mwana mulenzi VJ Junior. Mwe yabadde agambira mwana mulenzi Alien Skin nti ekituufu ye nga VJ Junior tayamanyi bigambo bituufu byakwogera saawa zino. Era VJ Junior n'agamba nti yakimanyi bulungi nti embeera gye tulimu amazima ebintu bikaluba, amazima ebintu si byangu, kiwulikikira ddala nga kizibu. Ne VJ Junior agamba nti mwana mulenzi Alien Skin ajja kuba nga akaseera kaalimu akayitamu. VJ Junior still yajjukiza mwana mulenzi Alien Skin nti ajjukire bulungi nti mulwanyi era yazaalibwa oba yagenda maaso okuba ng'azaalibwa okubeera ng'afufugaza n'okuba ng'ayimirira waggulu w'ebyo ebimusoomooza. Amugamba nti papa beerayo naye ng'oli powa kubanga ebyaddala oli champion. Ebimu ku bifaananyi oba ekifaananyi kyogenda maaso n'okuba ng'olaba mukwano gwange eddakiika eno, ekyo kifaananyi kya gye buvuddeko Alien Skin. Ebiseera bye wali nga awo baali bateekateeka kivulu ekyo kyegambye kyeyakola in just 4 days, and it was such a success. Bintu si byangu eri mwana mulenzi Patrick Mulwana kuba ago ge mannya ge basoma wali ku charge sheet na byonna ebigenda maaso olw'okuba nti biba mu kaseera nga emisango gigenze maaso olw'okuba nga giggulibwawo wano na wali. Omusango nno gwaliko gukyayawukanira ddala ku misango emituufu abangi gye baadde basuubira nti gye ginaagenda maaso n'okuba nga gimuvunaanwa. Bw'atyo nno bwe yalabise mu kooti, embeera yeerabikanga musajja wa Katonda ekyamuyise eyiseemuko. Maziga meerere ku Fangon. Eddoboozi eritudde emabega w'omuzindaalo si ddala yenze abaseddi omusonsozi. Mwebale nnyo nnyini ddala bagenda maaso okuba nti nno mungoberera ku mukutu guno ogwagaliwo, mukola kyatendo nnyo nnyini ddala. Ky'oba ogenda maaso okuba ng'okola vidiyo eno ogenda maaso okuba nti ogirayikinga, kijja kuba nga kimpa amaanyi okwongera obbaweereza. Thank you.
so much.